Ndola chairman nsosera banyazaala nyazaala nga kuba butterfly yinze nentya ndola basezala atambuza mikono nga ntenze nentya obwedda na mwando akaaba mpuliranga ashiba yayimba obwedda basajja bakaaba mpuliranga ubesirain eyo ate kyatuuse nakunze obwedda manyi nti nno tulina UK tetugenze kuziika ono Queen Elizabeth twagenze n'abana begaza okuziika chairman matugano si Mombasa gye baziika chairman ffe tuli eno kulumbe chairman yafudde naye vibe ekutte bitya omwana yalunze kyayi Wenjaye abange kyayiwe omwana yalunze kajja oliro jamsowani yange oliro jamsowani yange owayo oliro jamsowani yange alira jamsowani yange ono gwe ffe tuli eno kulumbe faya ajakonzita nenga agamba ati Omutume ndipo wache kirwango ali steady nnyo nga gy'obeera gy'obulidde gye weekwese mu height biki nga gyendi osabula ngondaba ate abayi mwana tubaddeegeyo ku office nga tukunyumyako nnyo naye ng'ekisinga okutukyankalanya is first of all erinnya ly'Omutume Omutume creating ensi mu mutwe gwe na bano barapa abatusookawo n'abayita bakatonda kozi singa sibbo kozi waliyo yes ostegeera so nali sobola kweyita katonda neneeyita Omutume Messiah nti aba emyoyo gyabwe gitutambuliramu tujje tuspreading enjiri ya Luga flow ostegeera yes that is it ekirala lyrical maturity lyrical content gwe tuliko olunaku olwairo so oze mu industry eno abantu bangi tebakutegedde gy'ovudde bawulidde just tune ng'osawula ne bagamba oyo gaye mwana yaani ali biki Omutume planet yabadde abeera Jinja buli kimu nga kikolera Jinja mwana w'Ebusoga gye nakulira ayi baba koba olusoga edinda gye nakulira eyo maama wange gye bamuzaalira irala ositegeera naye nga nze ndi musajja muteeso yaman so okulira Jinja oyingidde site luyimba lwe lukuyingiza oba gwe oyingiza site munaye embeera ewaffe eyo ate sijja gamba nti Jinja mayuge magamagaawo so mbeera eyo nkola oluyimba lwange ng'amasimo gava e Kampala ati munaye lutuuse eno naye nazambala nayambala engatto nenzisiba nengoba oluyimba luweta bweyuti nange empeta lugira bweyuti naye nyangamba nina okusanga cause last time nakuba ex wange samugoba bangula amasimu ndi eno nga ntya Kampala mwana Kampala jamu mungi mwate ne waffe teri jamu stege bitala bitukwatire eyo njala eruma Kampala stegeera ambasi genda kansigale Jinja na December nagambye nedda kandugobe luweta ndusanga ku nambo ku bypass eno biki ngamba tugenda babiri walukutte walusanzeewo nalusanze mu Kampala nga lutaya nengamba gudde waffe obadde ki oli wange oli weno kati bulimba okutaayo okusooka okusooka ene Kampala olusi baalubuukiraawo ne balukwata ostegeera baalubuukira bo baali bangi naye era n'oluyimba nalwabeegaana agamba ffe tetuli beewammwe tuli beeri era kyovula beera muŋŋambe ewaayi jangu n'oluyimba lwowaneno olunnyonnyoleko abangi basinza oddubuukira so twabadde awo mumanyi nyatusookedde akuggulira erirwo twabadde awo nga omukulu eyali honorable Kato Lubwama oluyimba aluzzeemu takomye ku Dimitri yowe yennyini agambye bino emugamba bobogamu simanya biki nange kati kyayi Wenjaye kamuddemu mu abaana banya kye munampa wagategedde ekyo nakitegedde naye era bibadde bibeerawo baana babadde bangi so abaana baluzzeemu bangi so honorable former honorable bwaba yaluzeemu kale kirungi kyensobola okugamba nti batandise okusiima tekikyaliwo wali eri nti babogamu
kale bubblegum bw'abeera bubblegum it's okay naye atandise okubeera ensonga bubblegum takyali bubblegum naye afuuse ensonga ennyimba ez'ensonga osegeera sibye biri olaba mwana balubuukidde bubblegum ne bamubuukira ate nga ne line azimanyi zitegeeza babeereyo mu bisenge ne baziwuliriza kyensobola okugamba nti abaana bakyali bange bonna abali eyo just bongeremu amaanyi bubblegum waffe gwe bagamba nti bubblegum atandise okuvaamu akawogo atandise ofuuka ensonga ne mu basajja baffe abo abaatusookawo. Kato Lubwama yavuddeyo n'agamba muno ebintu bino muyimba sigamba nti mumanyi okuyimba just mwesiruwaza bwesiruwaza so kati yazze abayigirize engeri gye bayimbamu bubblegum music. Ate bubblegum bamutuyigiriza naye bannansi tuli kuki naye nja kuddamu debiyitiriya kimuddemu kimoga andeka njogeddeko bwogezi naye nga nze ndi musiimu bintu byakula ddamu olwange nziremu olulo abaani asinze naddala tewoŋŋamba nti nolimba tetumanyi yimba bubblegum waffe oba nayimbye bubi oluyimba lwange nayagala olunjigiriza naye nsobola okuyigiriza ku lulwo. Kiwulikika kitya okulaba muno omuntu nga Kato Lubwama abaddewo mu music industry oba mu entertainment industry for a long time avayo naddamu oluyimba mu zonna kyamaanyi nti byonna bibeerawo naye ndi musimu mullo ndi musimu koze omusajja ng'oviddeko binene na musajja amanye endongo ndi musimu nti yakikoze man eyo achievement boy y'amaanyi gwe tokiraba tolina mukweraliikira nti olimba layizo doonoona sisobola eyo ye Uganda kyotegeeza nti Uganda nti buli omu asanga yatwala gwe togiraba erina copyright gwe tanyumirwa endongo baleka abaana bakube kambuuzeemu copyright y'oluyimba luno eri open teyagala yaddamu oba omuntu yandize n'asooka n'akwebuuzako nga gwe nannyini luyimba nga gwe nannyini content. Olaba ezabafire tebeebuuza ku bantu kati nzaani basajja ba legend bali eri abasegeera tebasobola beebuuzaako nti navaayo naddamu n'oli navaayo naddamu osegeera kati nzaani leka abaana bakuba endongo tunyumira ki Uganda kinyuma mwana kinyuma abasezi kubanga omanyi tubadde awo nga bantu bagamba muno hit eno ekulemye okuzzaako ngagamba atasobola what next eri Omutume nga basinga kyebeebuza bagamba yakuba kamu oyo one hit wonder by the way nasooka nenkuba X aka X yo X wanje oliwa ndeba okola kinenga sorry for you mbono planet iye aliwa Dubai akola kyajoga mama segera so abamu banda banga failure like nga agamba kayimba tagenda yes tagenda kaza nga banda banga failure so naye nganza I was ndi so committed ku music cause chemanyi endongo jemanyi eraza uli ya music wange nze ndi storyteller osegera sisobola kwata ntebe ate entebe njigatteko ennyanja okujjako ng'anyumya ku misambwa koze entebe ku nnyanja osegera naye bwe mba nnyumya ku ndongo nga tugamba tuli kunyumya ku ndongo era olaba olwolimba ennyimba zange ziflowing nti ntandika ate nenkomenkereza yes nyumya nti kati last time nzijukira muto wange yangamba naye boy ngoba okuba otya ebintu byo like okwata story abakadonkamu ze bandiyimbye osegera ate nozituwandikira mu raga ose mu urban style osegera nga buli wamu kikuba nengamba kati kyekyo ngeremu ko singa Kato Lubwama adde wakuddamu luyimba longa era luzeemu fine ayinza okwata yimbye ebigambo byennyina naye n'ebigambo ebimu byeyaggyemu bigambo ki mu luyimba luno byogamba muno ebyo biri so attached gyendi muno singa awo aba alugize saagala zino lyrics zange artist azikwateko kubanga tugamba muno addamu bayita born to Africa born in Africa ne bayonoonaawo beat ne bayonoona ebigambo gwe birwa byogamba nti ezo zo lyrics mulo oluyimba zina kye zitegeeza saagala azikwateko. Omwana yalonze kyayi Wenjaye wakawulirako omwana yalonze kyayi Wenjaye ositegeera ako akazanyirako ako kakabya yensonga bayilawe naye kati kyavawo ekigambo ekyo ku nnyimbe okubwa nnyo kakyayi kenjayi gotokola wabulo oyo olaba nze golaba waneeno nga ndi mu kamera waneeno nze sinywa tena kyokozesa teri kyenkozesa mullo kati kyayi Wenjaye naavaawa fe abayimbi tuli basomesa
osegera faba imbidole basomesa ndolaba abasomesa abamu mani ojukira bulungi nti omusomesa batusomesa nga waneno nga like basobola okusomesa ku byomu bwengula naye nga tali nyanga nayoko osegera sija asiba naye nga nyiza okuteerako story bwogwa nakuba embooko nonkamba kati kiki totuukanga yoko nawe totuuseyo naye ali kukubira ekintu gyasi ali mu kusomesa okusomesa just osegera kati ffe tuli basomesa byetulaba ebyo byetulaba byetuteeka mu nnyimba zaffe ne tubibawa munyumirwe lumbe kiri wagendako baliko kyayiwenja eyo matuga ogendako nzitamu omuntu planet nze ennaku ezo nali ngenda somewhere nimbagamba ngenda matuga nyenga simanyi na matuga mullo ne bampisaawo paka bombo akaba tuli bombo akamba mwana bakyuse emmotoka naawe asegera otudde mabega naye nga lugendo luwanvu ate okuva ebombo okuti man asegera kati nga bwegambye nti tuli basomesa ne matuga erinnya just matuga linnyumira yali soundingira bulungi oli jinja oyimba ku matuga g'otamanyi yes gaza tojijjangamu oba ne jinja waliyo gaza yayo nedda nga kisoundinga nga bana abana bisoundingira bulungi osegera abaana b'egaza bano wali basenkanyeko tujja sisinkana kimanyi n'abamu twasisinkana naye tujja sisinkana bagamba balina eggaali totidde muno ajja kuyisamu eggaali yogera ku bintu byabwe abakyali bafuga omanya engeri gye babimbira ku tyuni yaffeeyo information tumufuna gwe bakuliramu abaana baddala so Kato Lubwama ono yavuddeyo n'ayogera ebintu ebirala ebyabadde upon your song ebimu ku byenakootinze yagambye muno mwe temumanyi kuyimba mwesirwaza bwesirwaza so naye yavuddeyo naye yeesirwazeemukko nga mmwe ayimbe bye muyimba tumwaniriza mu nsi y'abeesirwaza fe abeesirwaza tumwaniriza mu nsi y'abatooletoole ye Uganda eyo ate ye generation binyuma nkutidde binyuma okudduka ye kyayagala neffe gye tuli ate tusobola kuddayo mu 90s eyo gye tuli eyo mu nsi y'abatooletoole singa copyright ebadde Kato Lubwama osobola omukwasa omusango gwa copyright okuddamu oluyimba nga talukusabye tosobola kuba muntu mukulu naawe basajja abakulu kuffe segera tubawa respectinga bo sobola mukwata mulo naye just nze ndi musiimu nti at least koza basajja balina etofaali ku ndongo ge mazima munyimba zonna ne balondayo Kyayi Wenjaye ne balondayo Kyayi Wenjaye naddamu Kyayi Wenjaye atereza Kyayi Wenjaye Kyayi Wenjaye namukama ologerawa siroga mukama akola tuni zibaddewo wano nga zizunga muno mu Kampala nga n'abazikuba bali mu site muno Kyayi Wenjaye gwe balonzeemu ologerawa ebeera time na art creativity by the way ekintu babadde te like nanyumya story nga bwogiraba nanyumya story naye era tekibadde idea wagiwulyako mu luyimba ki esitegeera ye chairman yaliyo yafe ebyaddala bafanga bafa naawe bachairman bafiiranga ddala naafa osegera agenda ne bamuziika ate ne twekunganya ku kyalo nga ffe babeeramu bayinza okujja ku kyalo nga bagala bayoola abaana bano babeera wano tebaagala kukola babeera mu matatu biki abaana abo mubaleke osegera kati omuntu ng'oyo tosobola musangula ku mutima bakyemani ffe tubaagala nnyo era ne baba baziika wa bakkalamoja nga bamuwaana eno wano wetuli wano bamuwa chairman tujja kupangisa zikosta zaffe tugende tubaziike bachairman ba Ndoko eno mwala w'omuntu ku kyalo gwe wakwana kyokka Sezaala tata we n'omusanga Kolombe butterfly yakiko anti kyali wange yafuna yali yawasa maka ga chairman kati nga ffenna tumutwalira sobola gamba nyazaala like wa mukwano gwange nga si nyazaala wange osegera ye yali wange nange so ngenda omulaba atabusaawo akutte ku goma sibwati akubazi butterfly nga baki kino nga ndi nomo bela buli tenabanga nga nkuba ku mutwe nga buli kyenda bankuba ku mutwe osegera naye nga ate buli nakubanga ku mutwe nti nga akatambika kyuka ate nga ndaba Sezaala atamuza mikono nga ati nezama yokuva ku mutwe nga ndaba ate gundi na mwandu ayayimbanga shiba naye nga ali mukaba nga baki ekiri wano eno
era ezambe kuba ku mutwe esegera tulaba mwana ekyali wali tomanya mwana wali abana ogenda okwejjukiza nga kyayi Wenjaye kwa tulaba te pass omubulizi atukubye kayanda mutive kyogamba bino isibula aba osegera atukubye kayanda ate mukife ekyokumucho like tumugambe tino wayo byokola like ovudde ku mulamwa twawulira vibe mu tent fenane ne tu nice ekyali wali eri naye kimanyi kyeyamani atusonyiwe kimanyi tali simu gyali eyo naye nga ezimu gye tegibalinde mwana yazeemu akayimba n'agamba omuzimu gwa chairman gubanoonya yaleese akayimba onengamba planet wange bagenda mulekawa omusazi mu ttumbi yaleese omuzimu noyita omusazi mu ttumbi abasazi mu ttumbi tubamanyi beera sibye ebyo tuluka stories zaffe ffe tumanye ngeri gye tutuluka mu ttumbi yate avuddewo amangu ago ango gye bali mumizaako ewaffe gye twaje kati nabajjeeyo obalese Kampala nabajjeeyo jinja wageze otuuka e Kampala nga naye waliyo abasezi nekyo kibeeraawo nabajjeeyo twagenze Raakayi gye nakulira Raakayi simanyi nakubo lituukayo naye gye nakulira asoko dropping em artist to premier nedda nedda abana be Kampala batya mbatyamu naye ngeyinza okuba tuli wano olumala interview eno ne balufulumizaawo gye twakulira Raakayi mubali producer oba wakyusiza producer nge y'omudropa beats omumanyi manya abayimbe mukuba hit ba producer mubeera sobola muvaamu dropa beats aka records yasabula kati oluyimba luno lwaleese omusezi mu ttumbi abasinga tebannaluwulira olujja lwoli mu kuleeta luli mu kubo lwo tebaalukoppe tebaalwozeemu bakole kye baagala nze ndiwo bakulembera Omutume ate Yesu bwe yaliwo papa sita tebajja papa sita bajja kikyogezaako kugamba anko anti kyeŋŋambye nti nja kuleeta emirama asitegeera kandeeta omulamwa sayire eno gifusinga otya mu ndongo naye kankikubuze nga bafaani mpuliriza nnyo musiki ow'ebika ebyenjawulo mpuliriza nnyo kadongo kamu nze golaba twalinawo Dax Katero nga naye nenge gyamixingamu ekintu kye nakikuba eri mu reggaeton kati katugenza okuba Omutume Planet olina ekyatego kyesitedde mu raga ate nga kyanjawulo nze mpuliriza nnyo endongo bayinza otugamba tuli bababuga mu music naye mpuliriza nnyo endongo nze mulo music ali mu Uganda muno nyinza obeera nga at least buli lwimba at least ndumanyemu line ebbiri lwimba kyolusinga okunyumirwa akadongo kamu olwimba lwakadongo kamu sofa nze ba artist bange abakadongo kamu benjagala ennyo bali babiri Das Kafero ne Fred Sebata tusabulemu Bladina nedda at least oba ab'emikwano tusabulemu kaamikwano kayafuukidde ezzike nange banfuukidde ezzike baweemuko just bategeere muno bye twogerako tetuli mu kukola ki tetuli mu basudia so tusabulemu kawa kapera tugende ku Gashumba byayogedde ate naye omuntu alayo naye mundeke kab'emikwano ze kino kyenayamanga kalombolombo kange ekyokujja mbasunire ng'endongo ndi mwana wa wano nga tomudongo omutendeke owaddala muganda wammwe Kafeero temumbuusabuusa ne mu bika by'Abaganda nsimuka mu bya jjajja wange mugema kabuba ettumbi wakati bwe ndigenda mukonkona nzigulira tabula abantu bakika obwo bubeera butalaba okuleka wali muganda ono oza gutomanyi ku lusegere mukyawulanga kusosolo okukubanya naye mukasala ako so awo nyini wenjagala tutandikire twogereko ku Gashumba because olimba luleese nnyo a lot of attention ne controversy okuva mu bannabyabufuzi ab'endongo ab'ebitiibwa n'abatali babitiibwa naffe abadongo Gashumba yavuddeyo n'agamba oluyimba lwo lugenda kuleetera abantu okulonda abakulembeze abatasaanidde kubeera bakulembeze kubanga erubanga right now leru trending kitegeeza abaana bonna abalonzi bagenda kulonda muntu Wenjaye kino kituufu olw'okupulikingira kutuusa abantu bongo
Nodda mbeera omuntu okubeerako nekyayagala tekitegeeza nti ali kudiverting abantu kitegeera omuntu okubeerako nekyayagala tekitegeeza nti beerawo abantu baagala nnyo ebintu nga tebiri serious nja kugamba ensonga eno nti si promoting anjaga osegeera nekyengezako ndeeta bintu stress killer osegeera mwana abantu balina ebizibu byabwe gwe tojja nze nina ennyimba ezibuulirira mulo plan B limba lwa ddala mulo lubuulirira osegeera naye tebaaluwa nnyo matu osegeera naye nga mugende balunoonyeeko balabe kituufu tukuba babogamu tetulina bungu osegeera ekyo kirungi nti olumanyanko naye kyensobola okugamba abantu tuwa ababuulirira dda osegeera ne babikoowa katubajjeko stress nagamba nti no bibabogamu byetukuba katubajjeko stress ennaku esatu at least abantu bawangale ennaku esatu nga bali bulungi ababadde balwadde basanyuke osegeera so Gashumba omuwamagezi yebale kusiima taatako yebale kusiima naye yasiimye nawe bikozesa abaana Uganda enyuma musajja yasiimye ate yaani alufula topic ku radio enamba ositegeera yasiimye kale katwagala omaliriza kyekiddako because asinga bakusaba akapya naye tugambe ino omusezi mutumbi omusezi wuuyo ku TV yo Fireboy Planet Omutume omusezi mutumbi Luja nagoboolu Kadoze walasagira n'abasezi kwala kalugo bakirona bisana katono ndukube ne sirama gwe yawane nduka wanene kama wano wacha osegeera man tesobola bagamba basubile good music sigenda kubera ku pressure ntino kyoki imanye Uganda evuga mu speed na just musubile good music sigenda bad disappointing wala bye Kampala byo birabyeko ebikyala ebiwana siba munju tubagala nnyo byako TV kale ebigambo ebisemba eri bafani yo Fireboy Planet Omutume omusezi mutumbi omusezi gwe Luja osegeera naye nga temwerabira banange mu following TikTok ku YouTube channel yange mu subscribing Facebook banaye neyanziza love yammwe mundaze nnyo obwagazi Fireboy Planet Omutume ngemmanya thank you kale wetu badde amanya nedo ku kamera bakulenzi nga bulijjo tujja kwa tukwatagana tona kona wadako nga tukulete ate exclusive interview emboozi ya Planet yavaate jinja okujje Kampala olimba yali alugoba yayita wanawa yatuukirawa era we yatuukira bani abamwaniza eyo nana wano wenyintu tujja kwa tubayeta ng'oluyimba lw'omusezi mutumbi lumaze okubanga lufuluma tovaawo